Okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Hoima kunaatera okuggwa wabula abatuuze beeraliikirivu. Ekitundu ekisooka eky'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi eky'e Hoima International Airport ekiri mu ggombolola y'e Kabale mu disitulikiti y'e Hoima kati gutuuse ku butundutundu 49.9 ku buli 100 nga kino kimazeewo obuwumbi bw'ensimbi za Uganda 307. Omulimu guno ogw'okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi gwatandikibwawo kampuni ya Melbourne International Holdings okuva mu ggwanga erya Israel mu mwaka gwa 2017 e Hoima. Wabula okuva mu mwaka gwa 2017 abatuuze abaliraanye ekisaawe kino beeraliikirivu olw'engeri emirimu gyabwe gye gigenda okutambulamu kubanga tebafunye kusomesebwa kumala ku ngeri y'okukozesaamu ekisaawe kino. Tufunamu obuzibu kandi obutali butiito bwaitu buli bw'amaanyi obwa Ekisaawe ekyayitibwa ekya Hoima International Airport. Okufunago obuzibu okutwarayo abakasitoma abokuba bw'okuyikawo gahali okuyisanaga nkaiwe atali munya Uganda obanka atali muvugi wekiruko wa boda bw'okuyika gahali okusanga gw'obukwakuliza obwingi bo bakurespectinga ab'emmotoka n'abantu bo ab'ekitongole kya Civil Aviation Authority nga be bavunaanyizibwa ku by'entambula by'ennyonyi ne mu bbanga bannyonnyola wa we batuuse n'omulimu guno. Yes, there are civil works going on, but for it to be an airport, it must have certain facilities, and it must move in a way that where we as regulators of airports, but also operators of airports, are convinced that it's going the right way, that will make it an international airport. Structure, there's a runway, a 3.5 kilometer runway. There's a terminal. Terminal building is essentially to cater for cargo, and for that special cargo for the oil refinery. It has a small area for passengers. Y'omwogezi w'ekitongole kya SBC ekikola ogw'okuzimba ekisaawe Amos Murisa agamba nti bingi nnyo ebirina okukolebwa abasuubuzi okutambuzaamu emirimu gyabwe mb'ate ebisaawe by'ennyonyi birina amateeka gaabyo. Affected everybody in the world and it could not leave us out. The first presidential directives on construction site was very clear. He said that construction sites should encamp the workers. Okuzimba ekisaawe ky'ennyonyi e Hoima kitunuuliddwamu okuyambako okutumbula ebyenfuna era disitulikiti y'e Hoima we wali n'amafuta Uganda geeyagala okutandika okusima. David Isingoma e Hoima, STV Select ey'enjawulo.